program Amaanyi g'ekkanisa. Katonda gwe njogerako ayatonda eggulu n'ensi asobola okukola oba waliyo by'omanyi oba waliyo by'otamanyi oba aliwo abakiraba oba tewali akiraba oba okirengera oba tokirengera oba kiringa ekisoboka oba kiringa ekitasoboka. Katonda ng'agambye tyagenda kikola aba asobolera ddala okukikola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Katonda si jjajjaawo, Katonda si kojjaawo, Katonda si kolinjiwo, Katonda si boyfriend wo, Katonda si neighbor wo, Katonda si landlord wo, Katonda si taatawo, Katonda si kojjaawo, Katonda si pasitawo. Katonda ye Katonda. Onooba tosobola kukkiriza ebyo eby'obusirusiru obulokole bukulemye ebyekirokole birimu okwejjamu waya katonotono osobola okufuuka omugezi eri Katonda. Abawulira muŋambeko nti amiina. Kutuusibwako Bishop David ne Pastor Saint Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi Eroshuan Kiganda Zone. Ndi mu kitabo kyakubala nkyayogera ku maanyi g'okulaba era ng'ekibuzo kyenyina gy'oli olaba ki? Kyekibuuzo kyenyina gy'oli. Gwe bw'olaba by'olaba olaba ki? Amaaso go ag'omwoyo n'amaaso go ag'omubiri gakulaga ki? Kubanga ewaddako buli omu ku mmwe alina ewaddako. Obadde okimanyi ekyo? Every one of us has his next stage. Buli omu ku ffe alina stage eddako. Nga bw'owulira abantu batula mu takisi oli n'agamba nti kondakita mu maaso awo. Buli omu ku mmwe alina stage kwalaga. Nkirangirire ngambye buli omu ku mmwe alina stage gyakola alya. Waliwo stage gy'olagako. Waliwo onotera okugamba kondakita nti mu maaso awo. Ekyo nno nkikulangirako kikubeereko mu bbanga eritali ddene mu linnya erya Yesu. Naye mpulira nga situnagenda wala. Ewaddako byogenda okusangawo bigenda kwesigama ku ngeri gy'olabamu ebintu. Kyovudde olya nga nkubuuza gw'olaba ki? Olaba wa? Bw'okanula bw'oti amaaso gago muyaba ag'omubiri olaba ki? Ky'olaba kyekigenda okusalawo next stage yo, kyekigenda okusalawo wooviiramu. Ky'olaba kyekigenda okusalawo ebigenda okujjira oba birungi oba bibi. Bw'obiraba bw'obitunuulira ne Katonda bw'anaakola. Buli Katonda kyonna ky'ayagala okukola kyesigamye ku ngeri gy'obiraba. Nze neewunyiza nnyo Katonda mu keesi eyo nadde nsoma olunyiri olwo like 2 days ago neewunya nnyo Katonda. Katonda alina ky'ayagala okukola mu bulamu bwo naye kyesigamye ku ngeri gy'olabamu ebintu. Kyenva mbuuza gw'obiraba otya? Sitoola eno gye tuli mu kusomako yatandikira ku Katonda. Katonda ng'agamba Musa ti waliwo ensi gye njagala okubawa naye nga sinnagibawa njagala musooke mugikette. Katonda tagaba byotakesse, Katonda tagaba byotalabye, Katonda tagaba byotamanyi. Tosobola genda mu maaso ga Katonda n'ogenda kusaba n'owanika emikono n'omugamba Mukama ndabirayo kyondabidde. Akubuuza ekiki? Ebyo bigamba nga bali bayaaye banno nti ndabirayo kyondabidde. Ekya Katonda ekisaba olina okuba nga okimanyi n'erinnya, olina okuba nga omanyi ne bwe kifaanana, olina okidescribinga. Lwaki? Nga tonna kisaba Katonda ayagala osooka okirabe. Katonda ayagala osooke okirabe. Oba okirabisa maaso ga mwoyo oba okirabisa maaso ga mubiri naye ayagala okirabe. Kyova olaba nti essaala zaffe zeesigamye nnyo ku visioni zaffe. Bw'oba by'osabira tobimanyi wakiri sooka ogambe Katonda akuyamba obimanyi. Osobere by'osabira ng'obitegeere.
bwoba byosabira tobimanyi nkiddamu tomala budde kubisaba kati saba Katonda akuwa okolesebwa kubyo vision ebere clear wano mu bwongo obwo obere ne clear vision mu bwongo atalaba saba kulaba tomala budde kusabira bintu birala sabira kulaba bwoba tolaba nebwozibula bwotama nebwotunula tolaba nebwozibiriza tolaba nebwoyita mu kibuga tolaba nebwobeera gyosula tolaba nebwowone mu kyaki onna emyaka gyonna gyomaze nga tolina mufumbo tolina na mukazi nebwotunula bwoti tolaba nga birina amaaso naye nga tebikola bijja tolaba sooka osabe kulaba sooka osabe ki kulaba sooka oleka okusabira omukazi tosaba ni mukama mpa omukazi saba kulaba kampala yona bwobanga gwe toyinamu mulimu gwosabira nga goli Katonda mugamba mukama gwonoleeta gwondabira gwe yiyayo kyoyiya ye sala ya kisiru giveeko Katonda takola bwatu mukama ndabirayo gwondabira gwonna gwoleeta gwe naatwala ekyo kizooko kite mugambe zibula amaaso ge gasooke gakole gatya zibula amaaso gange galabe amaaso gasooke galabe amaaso bugamba okulaba olwogende wa Katonda ng'oli specific nga kyoyagala okimanyi ng'osobola nokinyonyola ate nze sirabangayo muntu ali specific nga Katonda sirabangayo muntu akkiririza mu details nga Katonda akkiririza mu details ebya Katonda bya details bwe yagamba Sulemaani ogenda okuzimba yeekaalu nga tannatandika gizimba yamuwa n'ebipimo namugamba genda ogizimbe ngaina ebipimo bwebiti obugazi bweti obuwanvu bweti kano kabere bwekati Katonda akkiririza mu details gyoli ongambeko nti amiina sikyakulira gyoli ongambeko nti amiina bwe yali awo abaana ba Isirayiri ng'atandikiriza ekyo kyobagamba okubawa ensi genda osome ekitabo kya Yoswa essula esooka bikola nnyo olwokutaano olulabe Yoswa mmeka kangulage Katonda bwali Katonda wa details ali so specific Yoswa emu uliriza Yoswa essula esooka olunyiriri mpitire buyitize sijja kulwayo agamba nti buli kifo kye mulirinnyamu ekigere ekyo kiriba kyammwe nkibawadde mmwe era nga bwe nabanga ne Musa nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa olwokuna okuva mu ddungu uliriza olwokuna okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanooni okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulaati owuliriza gwe mugga Fulaati ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene n'ekuluyi olw'ebuvanjuba awo weewaliba ensalo yammwe omuwulira buli kyakuwa aba akimanyi n'ensalo ng'azimanyi n'obunene ng'abumanyi tamala gagandi genda otwale awo n'ensalo azigaba nkuwadde otandikira wali ojja kwambuka owetere wali okkiririre wano eyo enkola ya Katonda n'olwekyo naye abantu bagenda gyali nga bamusaba anyumirwa nnyo abantu abamusaba nga bali specific nga kye baagala bakimanyi wadde tokirina wadde tonnakifuna naye oteekwa okuba nga okimanyi kyova olaba agamba Kabakuuku nti wandiika okwolesebwakwo okwole bulungi ku bipande olwo buli akusoma adduka embiro gyoli eyo wandiika ki wandiika okwolesebwako write down your vision in other words wandika project proposal yo wandika byokkiriza nti ogenda bikola wandika business plan ogireete mu maaso gange awo wewayingirira ekigambo kyetuyita vision kyogere nkiwulire bakira batya vision ekuyamba okulaba ebitaliiwo n'obirabanga ebiriwo vision yensi y'omwoyo gye tuyingira n'olaba ennyumba gy'otannazimba bwegenda okufaanana vision kirabibwa amaaso g'omwoyo n'olaba emmotoka gy'oyagala bwefaanana nga tonnagigula vision yekuyamba okulaba omukyala gw'oyagala gwogenda okuwasa bw'ateeka okufaanana
ne preferences noziteeka wansi ateeka okuba bwati ateeka okuba muwanvu nga mumpimpi ng'alina amaaso manene ng'ate matono nnyo ng'ate gandali. Gamba neighbor ndi vision yekuyamba okiraba nga tekinnabaawo. Katonda takkiririza mu ssala za bwaffala ezigamba ni Mukama nze nzize nga bonda bwomuddu wo mbonyebonye nnyo ekimala kati gwe Mukama kyolabayo kyoba olaba. Ezo ssala za kifala era akuga nti sookoddeyo otegere kyoyagala. Ddayo okola otya? Ddayo otegere kyoyagala. Battimaayo bwe yalaajana nga muzibe w'amaaso yaga ndi Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Namugamba kuki? Nkusaasire kuki? Kuba sijja kukola buli andeekaanira. Abaleekaana nnyina bangi. Bwe yaleekaana ennyo abatume ne bamusirisa baga musajja oleekanye ekimala sirikako. Naga Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Naga ndi mumuleete wano tamanyi kusaba. Omuntu yenna atamanyi kusaba Yesu nga tannamusaasira asooka gandi mumuleete wano muyigirize bwe basaba. Naga ndi mumuleete ne baleera batumanyi naga ndi kakati ssebo oleekanye ekimala naye oyagala ki? Mbulizo yakulinaanye ndi kyoyagala okimanyi oba oleekaana buleekaanye? Do you know what you want? Kyoyagala okimanyi oba oleekaana? Kubanga ekyaki zino ze mulaba bannange mulimu abasabi n'abaleekaana bombi tubalina. Tulina abantu ba mirundi emeka? Sigwe sibulira owulira noise nti kuba kusaba. Mulimu abaleekaana obuleekaanyi. Oli omusingana atambula nga bwadda ku kkono bwadda ku ddyo ayambuka bwakkirira Mukama Katonda kitanga Muganda Katonda kakoze eki bannange? Wamala natambula nga deno mwamala nakire bamala nafuna nga Mukama Katonda kitanga Mukama kama afuse kondakita kiki ekigenda maaso. Okwo nakwo kusaba nakwo kuki? Naye Katonda abeeri ku bunkenke nga naye ali mu kubuuza unaayagala ki? Awulira Katonda Mukama Katonda kita kakonda kita ndi kiki kyayagala tayatula. Katonda tagaba kintu kyonna kyotamanyi kubanga ne bwanakikuwa. Number 1 togenda kuki appreciating. Number 2 togenda kivaluing. Number 3 togenda kutegeera nikyavudde gyali kubanga tokisabangako. Kama ebazwe mwemwe n'abalongo nga byosaba tobitegeera bulungi sooka osaba obitegeera. Essaala yo kati efokasinge kubitegeera. Gamba kana ni byensabira sibitegeera bulungi nyamba mbitegeere. Byensabira sibiraba njagala biraba. Tweza gamba kono nampe nyumba nga ne nyumba gyoyagala togimanyi mu mutwe bwefaanana. Ba architect kyabo nabo laba bakuba abantu bonna bazimba ennyumba ebyo ebizimbe byonna byolaba nga tekinagenda awo ku ground kwokiraba kisooka ku lupapula. Osooka kizimba ku lupapula siko kibeera wangi naye ate nga tekinagenda ku lupapula kisooka wano mu mutwe gye kiva. Mu mutwe gye kiva. Gwe ogwamu ekigamba njagala kuzimba nga kyoyagala okimanyi naye nga toli bulungi professional. Osinga n'omuntu bamuyita mukubi bwa plan architecture n'omugamba njagala kuzimba ennyumba naye nga kugamba nga yakalina kugamba yongera nyonyole kubanga gwe toli professional nonyonyola naye ngera biva mu ggwe. Bw'omala obinyonyola naga mpaayo ewiiki okomewo. Nodda nga yabikubye ku lupapula mu ngeri eri professional nga bivuddewa kyoyagala kiva mu ggwe. Bwe bamala ogikuba plan n'oyita engineer n'omugamba eno gye njagala. Engineer n'akubuulira n'akolera quantity surveying n'akubuulira bills of quantity biki byonna n'abinyonyola sente ze kigenda okutwala n'omugamba njagala eyo gye nkola ntya gye njagala nga ne appetite yayo wagifunye dda kubanga bagikuba ennaku zino ku lupapula balina kye bayita impression plan n'erangi ne bateerako dda bateekako n'erangi n'enzigi ne baziteekako nobanga yawedde dda.
ekyo kyokka kikufuukira motivation wano mu kunoonya sente z'ogizimba, kubanga kyozimba oba okimanyi ate ng'okiraba ate ng'okyagala ate nga you're not ready to settle for less, kubanga oba wakirabyo dda. Abantu abamanyi kye baagala tebamala gawummula. Abantu bonna bemulaba bawummudde, ababivaako, abaatuula mu kati k'eddembe, abalannamye, ekizibu kiva kuba nti kyayagala takimanyi. Oyagala okukolagana ne Katonda, olina kyosabira okuva eri Katonda, sooka okimanye, sooka otegere kyoyagala. Katonda takyali kwezo sala za kikwangala eziwoza Mukama, ndabirayo gwondabidde. Mukama gwonoleeta genda atwala nze ebintu kati webituuse gwoleeta gwenkola ndya. Bwamukuleetera nga mulema namukuwa ate nkya n'omwekwasa ni Mukama wampa omulema. Bw'oba oyagala mulema gw'omusaba noga ni Mukama mpa mulema, awa amagulu abiri zijja musobola ajja kunsamba. Kama yebazibwe. Tulizaga Mukama gwe ndabirayo gwe gwolabye, kama gwe kyoleta kyentwala. Ezo essala za kikwangala. Wuno agamba bana ba Isirayiri nti njagala bbawa ensi, naye njagala musooke mmwe nnyini musooke mugende mugikette mugirabe, mumpe opiniyoni yammwe. Katonda talina kyatamanyi, kubanga ebimu ku bimu describinga tumwogerako nti ali omnipotent, omniscient, omnipresent, ali buli wantu, amanyi byonna, alina amaanyi gonna. Nesooka owulire, Katonda oyo yakula bw'atyo ate yagamba Musa nti nyamba ogenda otuma abantu bagende bakebere ensi, bambuulire oba nnungi oba mbi, oba nnene oba ntono, bambulire abagituulamu, bamaanyi bannafu, ensi bagimbuulire, nyimu oba nkapa, ebibuga byakula bitya, byansiisira oba byabigo, bakebere ebibala bigimu si bigimu. Kikyanoonya, anoonya opiniyoni yaabwe. Mukama yebazibwe. Buli Katonda kyayagala okukola mu bulamu bw'ayagala opiniyoni yo. Namba 1 ayagala kumanya gw'okirabye otya, kitwalika tikitwalika, kikoleka tekikoleka. Kubanga wulira, ebintu byonna bye twagala okukola mu bulamu buno wangi nga tonna kikola, kirina kusooka kujja wano. Bwe kibanga awo tekijjaawo, tekinawe kijja. Ekitasobola kujja mu mutwe gwo tosobola kikola. Era nawe oli mujulizi wange mu bulamu buno olina ebintu byotya, waliwo byotalamuza, waliwo byoyitako nebbeeyi toyagala gimanyi wangi, waliwo amaduuka motayingira, waliwo batunda emmotoka wotakyamanga. Si bwe kiri? Waliwo ebyalo gye batunda poloti nga tokyamanga nawe yadde okubuuza babuloka baawo niba ne poloti ya wano yebanga yammeka. Obwongo bwagamba dda eyo nzibu nnyo tokyamanga nawo. Kiki ekyaliwo? Sente sizo talina wangi, ebbeeyi eyo yeyagana okujja mu mutwe gwo. Wangi kyagana okujjamu. Kyova olaba ndi bwe tuba twogera ku kugaziya ensalo ne tugamba bino byowulira tuyimba, gaziya ensalo zange ayi Mukama, gaziya ensalo zange mpeebwe omukisa. Kakati wulira, ensalo ezeeri mu lusaalu gy'osula nga tezinnagaziwa. Wangi ensalo nga tezinnagaziwa ziri physical. Ensalo ezirina okusooka okugaziwa ziri wano. Ludawa nkwatirawo mpulire, ludawa wano. Kankubulire ssebo, kankubulire nnyabo, zino eza wano bwe zigaziwa. Ezo zino ne zigaziwa, ogenda kuzimba ebintu abantu babyewuunye.
ogenda kola ki ogenda kukola ebintu abantu babyewunye bagambe ebintu ebyo byonna byonna bulijjo birimu akakatwe akatono bwe katyo ng'ozingulula buzinguluza oti wangi nga ka hard disk mukama ke yakuwa nga kayina gigabytes nene naye nga abantu bulijjo bakanyoma tebamanyi nti ka hard disk kayina memory nene nnyo ng'ozingulula ebintu nga tebiggwayo ng'ozingulula ebintu nga tebiggwayo ani awulya ngambeko nti amiina wangi abadde bagandi akasajja akampi abantu bagambe akasajja akampi ako kekavaamu essomero eddene nnyo bwerityo nozingulula essomero nolikuba wali nozingula woteeri nogikuba wali nozingulula biiki nogikuba wali nozingulula faamu nga toggwayo era nkusabira katonda akungazirize kammemola ako mu linnya erya Yesu. Nkusabira katonda akungazirize ka hard disk ako kagaziwe. Kwe kankubulire ekizibu kyo si sente. Ekizibu si sente. Ekizibu kyo bwongo. Gyemuli mwagala amazima temunyigire. Ekizibu kyo sente sizoyina entono obwongo bwoyina obutono. Ngambira naiba gw'omulinanya mugende nti kati nga gwe bwenkulaba sente size entono bwongo bwe butono. Bameka bakkiriziganya nange sente size enki sente size entono. Wano weweetaaga okugaziwa wano nga wagaziye wano sente zigenda kwereeta zokka mu linnya lya Yesu. Lwaki? Kubanga waliyo abazirina nga banoonya muntu alina mutwe gukola. Abantu balina sente ze banoonya omuntu alina obwongo bugazi. Banoonya aleeta ebirowoozo by'amagezi ebiri development ebibatwala mu maaso. Banoonya genius. Money is not the problem. Obwongo kye kizibu. Abantu balina sente zaabwe. Farao yalina buli bugagga bonna bwe yali yeetaga naye nga yeetaaga omuntu asobola okuimplementinga vision ye. Farao yatuma abantu bonna nga anoonya omuntu asobola omuyamba amuvunulira ekirooto kye naye nga Farao sente azirina naye nga vision interpreter gwatayina, dream interpreter nga gwatayina. Ensi eri mu kunoonya vision interpreter, ensi eri mu kunoonya dream interpreter. Mukama akunyambira oberenga yeggwaye mu linnya lya Yesu. Farao balina buli kyonna ekyetaagisa to make your life better. Farao balina buli kyonna ekyetaagisa okuimplementinga vision zaabwe. Gwe batayina ye vision interpreter. Tebalina dream interpreter. Kama ebazibwe kyenvudde embuuza olwaleero kwe bwozibiriza bwoti amaaso olaba ki? Oba amaaso tegalaba geoba osabira kaakati. Oba obwongo tebwetoloola busabire bwetoloole. Nguwulire eri munda tebwenyoola bwakwata bulinga ebenyirikisi. Obwali obwongo nga bwafuuka akawunga. Ekyo kyoba osabira. Lwaki mumala obudde okusabira ebintu ebirala? Sabira ekyo kifiireko. Gamba ni Mukama mpulire eri munda obwongo tebukyenyoola nyamba bwenyoole, tebulowooza nyamba bulowooze. Ate omuntu okuba nti obwongo bwe tebulowooza weetaaga kusooka wa musawo. Wangi olabira bulabizi ku achievements zo, nolaba engeri ebirowoozo byo, nolaba idea zoyina, nomanya naye obwongo buno bulabika bundyaza amaanya, bulabika tebukyakola bulungi. Abantu bayinza tutya okubanga balowooza kuzimba akeedi. Simanyi okiwulira nga nze obwongo bwonna bulowooza kukola bintu bitategereka. Singa nno nfuna yawe emitwalo 4 nensumula obumaso 6 nensubulayo peyemu ey'engato nengitambuza mu maofiisi gano gonna era nenfuna omuntu agigula. Awo singa Mukama amala nakikola nensubulayo akatimba k'ensirikamu ako nako nekatwala mu leerwe. Tolaba ekyo kikumala okutegeera nti weetaaga okusabira.
abantu bali mu kulowooza bintu birala nnyo, balowooza kukola nnyonyi, balowooza kukola bizungirizi, ate nga nabo Katonda yabatonda nabayonka mabeere nga gwe muli tosomoozebwamu. Bwolaba abantu abakola ebintu ebikwewunyisa tosomoozebwa. Why do you settle for less? Kale akagamba musumba gwe byoyogera tobitegeera, nzi saasoma, kitange yafa ndi mwana muto, abalinga gwe bayitirivu naye nga ate bagaggolede. Abafuna ebizibu byewafuna bangi nnyo, buli excuse yonna gyoyagala okuleeta tegenda kukola. Ani awulya ngambeko ti amiina? Kizumaze nalibadde bulungi naye omusajja yanzirukako nandekera abaana babiri wakayita emyaka 10. Abafuna accident zifaana bwe zityo be bakusinga obungi, n'oyo neighbor atudde akulinaanye yandibanga yakiyitamu. Bw'oba oyogera ku butaasoma, bataasoma bayitirivu ate nga bagagga nnyo already, toyinza kigumikirizo osigale nga bw'oli nga weekwasakwasa. Olwaleero enjiri yange egenderera okusoomooza obwongo bwo nti nga tetunalowooza na kuketta nsi, tetunalowooza kulaba nsi, bw'obwongo obugiraba obulina, bw'otunula olina kyolaba. Kubanga Katonda buli kyayagala okukola akyesigamiza ku kulabako nti gwe bw'olaba olaba ki? Bano abatumye Katonda ali waggulu alina kyatalaba. Munziremu, Katonda ali waggulu alina kyatalaba. Siwulira, alina kyatalaba. Naye baba nabagambye mugende mugirabe. In other words, ayagala bamuwe opinion ye, bwe mugiraba mmwe mulaba ki? Etwalika tetwalika, mugyagadde temugyagadde, kubanga Katonda takuwa kyotayagadde. Njagala Mukama Katonda akumpeera obwongo nga ne bw'oba oyita buyisi mu kibuga Kampala olaba abalala bye batalaba. Ku kyalo gy'osula nga totambula butambuzi ng'omagamaga takisi etanatuuka. Tambula ku kyalo nga tomagamaga takisi yokka na bodaboda etannajja. Oba kaliwa oba takisi. Beera omuntu atambula ng'otunula oti buli woyita ng'olina ky'otunulya, buli woyita ng'olina ky'olaba, ng'ate obivuunula, ng'ate obitegeera, ng'ate obinternalizinga. Baako bye weegomba, baako by'olaba, baako olaba essomero abalala we bataliraba, baako olaba eddwaliro abalala we bataliraba, baako olaba saaluuni abalala nga tebagiraba, baako olaba ekibanda ky'amanda oba kyoyagala okulaba. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School, okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service, olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service, ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service, Midweek Service buli lwa kusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro, Lunch Hour Service Monday mpaka lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 enakasero ku Stay Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 4251484. Christianity Focus Center, the solution ground. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sonic Designayo.